ekomera bagambye nti basibyewo omwezi mulamba nze ŋŋaanye bagambye nja kugendayo bangobere ku geeti sijja kukkiriza okugaana okulaba abasibe baffe. Krismasi bunyinza obutagenda naye Boxing Day naku endala batugaanira ki? Era byebyo byenkugamba bakyusiza amateeka kubanga Besigye gyali. Lwaki? Akulira mu liyimba taluwoomya ebyo bigambo bya Winnie Byanyima muka Dr. Kizza Besigye omusibe. Kakati munnange nga bw'owulidde awo mu bigambo bye agamba nti kyagenda okukola agenda kukwata emmotoka ye agende agipaakinge eruzira wali kukomera nga kyayagala munnange kwe kulaba bbaawe era agamba nti ajja kulaba bbaawe emirundi gyonna teri kubeera nga bamukugira nti kati mulabe leero embu mwezi gumu lindako niwaagala okuddayo emirundi ebiri olunaku oba esatu. Ebyo nga bikyali awo waliwo abantu wano abandi badde beetaaga okubeera nga bayambibwako mu nnaku enkulu nga mu butuufu munnange tebalina era families ezo weeziri. Waliwo omukyala gwe nabagambako abeera sayidi z'emukono eyo. Ono ye buli mwaka kasa gutandika bwe guti awo atandika okubeera ng'agwa eddalu. Bwe guba ng'ogunatera okuggwako banga gutuuse mmakati awo ligenda liwona mpola mpola. Bwe tutuuka mu mwezi ng'ogwo ogw'omusanvu ogw'omunaana awo aba ategeera. Ne tumalako omwaka kati January n'atandika mpola mpola era okuddamu okubeera ng'agwa eddalu. Ye bw'atyo bwe kiba. Mukyalo oyo namubagambako era alina famire ye. Nze ntera okumuyambako kye nsobodde akatono ke nnina. Naye mu nnaku zino enkulu famire bwe zityo weeziri endala wano e Uganda. Omukyalo oyo gwe mbagamba mukulu ali mu myaka muganda wange giri eyo mu 7 kati. Agwa eddalu neyeyambula n'engoye. Naye ate waliwo ne families endala wano nadda kwezeza abantu naddala abakadde. Abakadde kubanga omukadde tagenda kukonjera kigambo nti oba obadde olina bino na bino. Abo muganda wange binandyagadde muyambeko akatono konna k'osobodde. Kakati munnange Winnie Byanyima gwe twogerako essaawa eno era nga ono ye mukyala owa Dr. Kizza Besigye eyakeesimbawo emirundi 4 okuvuganya General Museveni era nga ye kennyini Kizza Besigye yatukakasa n'atugamba nti Museveni bw'oba oyagala omuggyako n'akapapula tekisoboka. Tekisoboka. Era ne Bobi Wine kati yakikkiriza nti Museveni okumuggyako n'akapapula tekisobokerako ddala. Tekisoboka. Kakati muganda wange yamwesimbako era bagashuma ne bagamba nti abadde nga ajja amukuba akalulu. Nti Besigye abadde nga ajja akuba Museveni akalulu. Naye nga bakabba. Kakati era mu mbeera efaanaganako bwetyo ebyo bituuse kubeera nga bimutuusa eruzira. Newankubadde waliwo ebigambo bingi nnyo makkati awo saagala nnyo kubiyingiramu. Saagala nnyo kubiyingiramu kubanga birina engeri gye bitutabulatabulamu nti waliwo abantu abamu nga bo endowooza yaabwe eri fixed tebaagala kugijjulula nti kyovulaba nga ekyo kikosezza nnyo struggle. By the way kikosezza nnyo struggle ekyo. Kakati munnange ono Winnie Byanyima atutegeeza nti agenda kukampinga, agenda kugumba wali ku luzira maximum prison singa bamugaana okulaba bbaawe. Era ensonda munnange eziwerako zimaze okubeera nga zikakasa nti ekyasibya Besigye nti bamusanga n'emmundu n'emisango egiringa egyo ayagala kuyekera ggwanga agezako kuteesa okufuna emmundu ajjeko General Museveni mbu kati nkugambye nti awaliwo story nnyingi nnyo era saagala nnyo kubiyingiramu nnyo naye kati tuli ku Winnie Byanyima bw'atyo yagenze ku mukutu gwe ogwa X wamu n'okukakasa mu bigambo bye nga bw'owulidde awo n'akakasa n'agamba nti tagenda ye kuteekawo drama nga bwe bagamba nti ayagala kuteekawo drama mbu bali abamuteekamu ssente babeere nga bakakasiza ddala wuuno ataddewo drama. Wabula ye agamba bw'ati nti I said I will not cause drama. I am a global leader. Nti mukulembeze ku mutendera gw'ensi yonna. I will drive to Luzira
and seek permission to see my spouse. Nti ngenda genda eruzira, ngenda kuvuga emmotoka yange ngenda eruzira nsabe okulaba bba wange Dr. Kizza Besigye. I do not trust his life with those who abducted him. Nti obulamu bwe nga Dr. Kizza Besigye ye Willy Byanyima akiraba ntasobola kwesiga abo abamuwamba nti bajja kumulabirira nti amubalekere. Yage tasobola kukkiriza nti yesiga abo abali eruzira baddeeyo ku bbaawe bayinza n'okulwala ne bamumma eddagala namugalindako enkya. Genda onywa amazzi, ntukukuluma genda onywa amazzi bwe bityo. Tasobola kwesiga bantu bali ruzira ku lw'obulamu bwa bbaawe n'agamba ngenda kuvuga emmotoka ngende mpaakinga awo. Era ayagala kubeera nga akikola emirundi gyonna ye kasita awulira nti ayagala kulaba ku bbaawe ng'agenda, kasobola ng'agala ku bbaawe ng'agenda, kusoma omutima gumulumye ng'agenda. Waliwo kye bayita abasibe b'eruzira babawo nakyo conjugal rights. Kyalo oba eruzira gye kiri simanyi naye biroza byonna bitambulira omwo. By the way, yes, kubanga ezo zonna rights zirina okubaawo. Nze mbirayo I demand neŋŋamba njagala konjugo temumbuulira. Kakati bino byonna okubeerawo bize mu kiseera mannange Kenya nayo yasitukiddemu n'etiisatiisa okubeera nga revokinga licenses eza Ugandan lawyers, okubeera nga esazaamu licenses z'abalooya abava eno ewaffe oba bannayuganda abakolera e Kenya oluvannyuma lwa kkooti wano Uganda okulemesa munnakenya lawyer Martha Karua okubeera nga akiikirira Dr. Kizza Besigye mu kkooti ey'amagye oluvannyuma lw'okukwatibwa ate mu ggwanga erya Kenya. Naye simanyi lwaki ekintu ekyo butuufu kyongerera ddala okulaga nti wano waliwo ekiriwo. Naye nga bwe nkugambye nti saagala nnyo okuyingira mu bintu kubanga already abantu balina bakagamba diversification nyingi nene mu stories. Kati sola zikuŋŋaanya zonna ezenakuwadda standi yange ku ekyo mu mboozi eziyise emabega eyo. Kati Martha Karua munnange yajja ne Uganda okubeera ng'akiikira Dr. Kizza Besigye kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti Dr. Kizza Besigye yali asazeewo nti yaba amukiikira ate nga Lukwago asazeewo naye nti Martha Karua asobola okuyitira mu kampani ya Lukwago and Company Advocates era ebisaanyizo byonna ng'abirina. Simanyi oba ate lwoyo oli ow'omwangola ye baamukkiriza. Ekyo nakyo ngenda kuba nkitunuulira, probably mbadde sibitunuulira nnyo ebigenda mu maaso, naye nga muka Dr. Kizza Besigye bwatu yatukakasiza n'atugamba nti munnange I said I will not cause drama. Sigenda kuteekawo kajagalalo. But I'm a global leader. Mukimanyi bulungi nnyo ndi mukulembeze mu nsi yonna. I'll drive to Luzira and seek permission to see my spouse. Nti ngenda kuvuga emmotoka ngende Luzira ndabe bba wange. I do not trust his life with those who abducted him. Nti nze sola kwesiga abo abamuwamba. Obulamu bwe buyinza okuba buli mu katyabaga. I will seek to see him as often as I can. Nti nja kusaba okumulaba emirundi gyonna gye njagala, teri kunkugira. Kale muganda wange ebyo byebyo